Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde asisinkanya abakulembeze b'abavubuka ate era banankobazambogo okuva mu ssettendekero ya Kampala International University abawadde amagezi ku ngeri gye basobola okuweerezaamu obulungi eri bannaabwe era naddala nga bali kyakulabirako mu ngeri ez'enjawulo. Mukuumaddamula agambye nti kirungi omuntu okuba omwesimbu kimuyambeko okwewala okuweereza baakulembera ng'akozesa obulimba. Omukulembeze oyinza okwogera ebintu naye nga si bituufu okusanyusa abantu. Kati nga mmwe ba guild president oyinza ogenda n'ogamba abayizi ba KIU bannaye tuition egenda kuvaawo tugenda kusomera bwereere namaze okubiteesaako ne bakukubira engalo naye nga si kituufu. Obwesimbu kitegeeza okukola ekintu ekituufu ne bw'oba tewali akulaba oba nga tewali amanyi obwo bayita obwesimbu. Mukuumaddamula ayongedde okutegeeza nti omukulembeze omulungi kirungi okubeera omwetowaze naddala ng'akulembera. Mu mbeera eno omukulembeze ono alina okuba nga assaamu abalala ekitiibwa newankubadde nga tebalina kye basobola kumukola mu kaseera ng'akulembera. Abantu bangi bwe bafuna obukulu kye basoosa mu maaso bitiibwa okubirwanira. Mbalaba eyo mu Guild Council, mugita Guild Council oba Guild Government, Guild Union. His Excellency Aine Plan Major. Title comes with the position, fine. Naye dala oli excellent. Abantu babayita honorable, but ekitiibwa ddala kiba kirina. Kakati ekikola ekitiibwa bwetoowaze. Ate obwetoowaze tekitegeeza kubuuza Katikiro ng'ofukamidde. Tekitegeeza kubuuza muntu mukulu ng'ofukamidde. Kitegeeza okuwa omuntu ekitiibwa atalina kyayinza kukukola. Mukuumaddamula ayongedde okutegeeza nti kirungi omukulembeze okubeera omuwulize ate era n'okuba n'ekiruubirirwa mu kaseera ng'ali mu buyinza, era wano wasinzidde n'ayongera okubawa engeri endala ez'enjawulo bwe basobola okuweereza obulungi mu buweereza. Olina okuwulira abantu bye bagamba. Togamba nga nti ayogera majaani meereere. Ye ebintu bw'atyo bw'abiraba baako gy'otunudde gy'ogenda, mu luzungu bakita focus. Leka kuwugulwawugulwa bano abantu bye boogera. Kati gw'oli guild president oba ne plan yo. Ensinkano eno yitabiddwamu abaweereza b'Obwakabaka mu biti eby'enjawulo wamu n'abakulembeze b'abavubuka nga bakulembeddwamu Omumbejja Ndagire Christine ng'onono ye muwandiisi wa Nkobazambogo mu ggwanga lyonna ate era ye muwandiisi wa Nkobazambogo mu ssettendekero lya Kampala International University nga kw'otadde gava mu biru ng'onono ye ssentebe wa Nkobazambogo okuva mu ssettendekero lya Kampala International University era nga bano bawerekeddwako bannankobazambogo n'abayizi abasoma amateeka mu ssettendekero lya Kampala International University. Mukuumaddamula atikkudde ebirabo ebimuleeteddwa okuva eri abayizi era abakulembeze b'abavubuka mu ssettendekero lya Kampala International University. Pozi n'ekirala mukama wange ono muwandiisi wa bitabo naye ayagadde okuwa akatabo ke yawandiika okasomeko. Bano beebazizza nnyo Mukuumaddamula okubawa omukisa okubasisinkana n'abawa ku magezi ag'enjawulo era nga bagamba bingi bye bayize bye basuubira okuteeka mu nkola ebijja okubayamba mu kaseera kaabwe ak'obuweereza. Asobodde okutulemerera tutisse eddimu okulaba nga tulafubala nnyo okulaba yonna gye tuli tubeera omwo era tuzannya ffe Buganda ku ntikko. Ensonga zonna Kamala byonna zaatubuulidde tuzitegedde bulungi era entanda eyo gyatusubiridde tujja kutambula nayo okuva ne leero mpaka. Nze Brian Pasco Sekitto muzzukulu wa Bengeye, PBS TV agatambula.